Dr. Hilderman oyo waba Father Chibi w'omusalaba wagwana kayebakeko balabe ku Dr. Hilderman oli zunguli badogo ne bakulinya kunogala bakati ono ng'oli awadongo wala nino uli nangu yagala muyingiro mugambe kwe mada vamukubo toa basi yako ebinyiza Hilderman bafuntu soja bwabaddamu bamuddamu towanga audience manyi yabazembu balinga bana abatunda ebintu mu paaka so mutunuli abotalozo naagula ngajja tomutunulira mbu yavudde kati mu kyo buntu bulamu ekyaba Father Chibi ne wana akuna manatulaga akawondoliro Alex Siruswa ayagala kuddayo bamukubye aye mukalu bamukubye nebyo byakangaza okudda kukubwa kwakubiri kyokka ate n'afiirwa ekifo ky'obwa kansala kyeyandibadde awuuta obuki obuva liripaza n'amalako ne saha Kenzo yasindika liripazo kalitala jaddumalako ate bonna bannamasaka Kenzo King Saa kyalina okwewala kulwana bannamasaka kuba twamulema nze namulema yangamba okunkuba ne King Saa yagamba okunkuba ngenda fuira mbuliri sebo wanika omukono beekyo ogamba gavumenti yakuno gavumenti ya Museveni njagala ojatulira leero tukooye Museveni twagalayo weeri oba kaguta baawukana banjawulo batya ane tibahabula nnakwatamu Richard Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva UK ez'abaami n'abakyala bayina diapers oba ziyite pampers okuvira ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala n'ebyokwewunda mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga weritimbiddwa ku mulyango gwalyo. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers C12 era bw'otuuka ku C12 obupande waffe bwonna oba obulaba. Nze Lujja omulungi atwala okwetwala ensi yonna mwebali kubanga mugoberera video zaffe ez'enjawulo. Tuli ne tea amale muggo gwa musali kyaliko omuti gwa White Stomach Premium White Detergent Tafon Stains Gentle Publix ndi muvuzi wa Benz Maybach Blabus Formatic Mercedes naye Benz ogiparkinga waye ogivugirawa andi kati nfuna obuzibu bwe mba ntambula namwe kubukedde gye nkolera abantu bonna bavuga paso kati gyo parking Benz awo myaka 3 otinkula eddogo eri obwere wano ku UBC walinga nti bannabuga bapudiru bapaka emmotoka nkadde nzibu ezibuziga za fino services kuliko nezitateekako nti ambulance naye nga tulinawo ne oga yakola ezaawe emmotoka negugumukanga train emmotoka ya Uganda noonyira ssente gotwala nti tiimu ye yonna mwefunidde Obi-van ziri wala nezo Benz kyekirungi kyembaagala kaba UBC Obi-van zonna ze nalaba wali ezakwama Benz Mercedes ziri awo baparkinga ne zivundira jajja factory osagala mu Dexpia Motors naye nsaba kati Lujjeyo gye mufugira lawumu Mulawumu new model nze nga mvuga lawumu omusajja yasoma oyo inavuga Benz wanga ali ku mugongo embizi sebo gye baliko kale bigenda bitya bulungi osulawa ati kati mbuza ku nzita abantu manyi Lujjo oli wa Nuupu nedda omanyi tugenza otuuka mbeera gye ndiko bwe mba nga nkola ne President Museveni n'omubuuza gye nsula kitegeeza oyagala kiringa okwetegereza emmundu y'omusirikale oba oyagala jibba oba oyagala kugibba kati oyagala kubba President nze ndi kaada w'amaanyi mu NRM omanyi otuukidde wano ng'amataba gali buli wamu kati mbadde nyina omumanya gy'osula wajje gata nze mpita Kololo ovira ku call side ya Kololo side eyo gye mpitira era bakwetolooza we batyo sibimanya nze ebyo ebyammwe ani yabagaa mugyewo emutonde bw'ensi mwe mwazimba mu ntabazi musemiti nze ekibuga mukimazeewo amazzi tegatambula ate gabalungi abasajja bongere balowooze ku kibuga kyaffe kino mwe mwalonda Lukwago yabikola ati be baluddi meya bamwe buli kigenda okukolebwa ng'akiziiza ujja omwala gwa Hamu yali agulinnyeemu
emyala giri egivaala okugenda mu Lubigi yagiremesa. Mwe mulonda ba Lukwago banna Kampala buli alonda opposition aba mulogo. Executive director yakola ebyo. Anti abalemesa Lukwago oyo gwolaba ajja n'alemesa abantu mu ntobazi yennyini kuba yafunamu is a politician. So tulina Amale just akutukayisizaawo olw'embeera y'amataba eri mu kibuga. Ekibuga kyonna kyasaliddwako amataba eyo Uganda yaffe. Tetulina wakulaga. Tulina kubeeramu mu mbeera yonna gyefaanana. Paka Kyagulanyi lwanajja. Anti omwaka ogujja myezi wabulanga 6 Kyagulanyi ajje muki mu buyinza. Kampala bintu bikyuke nga abaana basomera bwereere emmotoka za layisi za 2000 nga tewakyali musolo nga kamwanyi kaddewo buli kimu. Mu Uganda empya gamba nze lujja ndi ku UBC nga sitidde ntunde mu parliament ntunde mu parliament y'eggwanga semwayi ng'endaba totekamu basajja abo bisigaye tubyogere owandika ebbaluwa okoopingamu abakulu sikyo CMI tukyali ku mulamwa gwa Uganda mama nalweiso mama nalweiso kanze lujja tugende ku nsonga Uganda empya kwe kusenya amannyo n'okunaaba nze ndaba abannupu bangi abakola live nga tebaanaabye naye nga bali ku Museveni totandikira eyo kati yeekolera anaaba totandikira eyo inaali nga kiri omulangira banna yeekolera anaaba kati nze omusajja nzandize nabagamba bannayuganda muli basiru obwongo bwange nze nasoma ne mmalako nga nziampagira Kyagulanyi sentamu kimpugugu kimpana sefuliya kimpanze ngampagira oyo kayimiridde wali eggwanga ligenda kukyuka oyo Kyagulanyi akyuse eggwanga abasajja tubagobe abasajja bagaba Banyarwanda ne mukaze muki Terubongo yatudde wali kyamale kyensaba kiri kimwe omusajja yalina abantu bangi abamugobe ate babani hamu wali tumuwe respect hamu mwali tali wava munno mwali kirumira mwali omusajja alina abamugoberera tukiwe respect bani mwoli mba mugoberera kati onkungira kuba kibiina kiwagira government alinga nawo n'otudde government manti wano waliwo omukutu ogukuka mu State House ku UBC w'otudde byoyogera biwulirwa nkimanyi naye ate tusiwa ojja okufuga ennyo ate naawe wooti anti eddembe likugirwa ne government enzikiriza obba n'eddembe lyange litya gwe yagambako olwandi batokola wano kasita okkiriza okuyingira mu NBS manya mu NBS UBC New Vision bukedde oba oli wa government oba oli NRM oba oyagala oba toyagala tolina kwogera bwaba gote TV teyaliiwo togimanyi owandira Coach Museveni kati bwaba nnyoko yakuweerera n'ofuna akalima ku UBC ki ekikuwagiza opposition oli musiru are you stupid nyina wagira government oyina okuwagira government agamba nze lujja 226 akalu ka Museveni kuba campaign okola ku UBC okola ku Star tulina ku UBC baganda bange abatulaba bannange ndoza mama nalweiso omukulu afande damulira Jeno Muhozi Kaine Rugaba abalabe mbalaba baba no batukolamu tebatuwagira una agambe tagalo je 223 anti Muhozi ya ate bagamba abalwana government bebaleta jati mu kalulu abaleta smart soka nalukola we NRM lwaki nalukola we NRM blackmail nalukola abeera kubukedde buli simanya lwakumeka tosobola kola kabbi nkano kabukedde ngoli opposition tebakikulimba mutanse blackmail ate wali muganda awagira opposition kubanga abaganda naturally bafere abaganda bebakirimu kati wesiga omuganda ng'ayogedde ekigambo kyonna olaba omuganda asobola okulaba nti ajja kuswala ne bayingira mu loogi n'afuna ebbaafu y'amazzi agajjudde n'akubbaakubbamu abali ebweru bayita wagati nanfuka ng'atabuse ekiri eyo kumbe abaganda mazzi ga nkuba uregera sebunya gavumenti ya mutama nene katikiro ogwayi n'emmengo waffe yali yonna era ye kale nze siwakanya gavumenti oli mu gavumenti ne bwe masigiribu ne Kyagulanyi nja kuba mugagga munaku yalina obudde bwa gavumenti kati nga nkwana omukazi nga wagira Nuupu walikozeewo enteekateeka gavumenti eddako egenda okujjanga naye ojaamu anti wemalira nnyo mwene eriko kati kankubuuze oluza Kyagulanyi bw'aba alidde God forbid kunze ne Mufumbira ani gwasooka okuwa ekifo Mufumbira abaddemu mu struggle nedda baaba
Ani gwasooka okuwa? Nedda baba totambula ne siripa buli wolaga. Ezo siripa zikoma mu kinaabiro. Mu kibuga tezijja. Nze mvuga Benz Mercedes. Ayi kikuweesa? Eyo kirasi. Eyo kirasi. Gwe omusajja abadde mu struggle. Ne bawaggwa abadde akuba struggle. Ati kati okankubuuze. Omusajja bwagaggawala mukazi gwafunye omupya gwatijjisa oba omukadde. Battamijja ne beerabira emikadde. Omuganda agamba nti bannuga bumwe abandya bunyo. Emmese bw'ejja n'eruma ku muwogo wo. Gw'oyinza kusala wano yakoze etya. We yarumye. Naye ate ujeetalumiriza okuba yadde kunyayo kabina. Kyogereko twasalanga weerumye wokka. Bannuga bumwe abandya bunyo. Owaaye omusajja obulamu bulinga ttawulo ya loogi gwe bw'oyingira ogyesiimuuza mu maaso eyabaddemu yagiyisiza mu kabina bw'ati emukazi. Totubuulira bannaaye. Abatemu Abaganda mufeera era Abaganda era ffe tuli Baganda. Kituufu okubeera Omuganda. Nze Omuganda omutuufu mmanyi haamu kubanga awe abantu emirimu alina ekyokulya n'ekyokunywa. Omuganda omutuufu yenze ye Lujja. Nange. Kubanga Lujja asomesa abaana be ali anywa. Era kati essaawa eno tubanja Buganda edde ku map. Nze Muganda omutuufu. Gamba nze Lujja. Nga ndi ku UBC. Ngamba Commander in Chief of the Armed Forces. Tusaba Buganda edde ku map. Ngamba Commander in Chief of the Armed Forces. Tusaba Uganda edde ku map. Bwe naaba tezzeeko ogenda kukola wakatiisa yogera. Tetwagala ba Central Region. Twagala Buganda. Ati kiri bwe kiti. N'abalabe bali ku map. Mu psychology kasita omufeera gamba tunula wano gwe tunula wano. Olowooza lwaki Museveni aleeta diversion buli kaseera kubanga akimanyi mulinga nseenene. Enseenene alina ettaala eddene yatwala. Katikkiro yababuuzizza nti omuntu ayinza atya okugamba nti Buganda teri mu Buganda naawe n'onyiiga. Anti twagala babala lwaki baliibwe bali. Ebyo ebyekisiru bye mubeeramu buli kaseera. Era bwe baganya okuleeta ba politician abategeerekeka kubanga mumwagala kukyamuukiriza buli budde. Ebyokukolako bingi okusinga Buganda obutaba ku map. Kati gwe toli mu kusaba Buganda edde ku map. Teriiko. Wano tuliwa. Wano tuli Bunyoro. Tuli Buganda. Oli musiru. Kati kiri kipapu mwe. Nabagamba. Mwasooka okutijja n'obote. Nakuba Obwakabaka n'abujjawo. Obwakabaka lwazi. Obuganda Mwenyango. Omwenyango abasajja abakyolinga baayonona mu ttoyi za Kabaka ne batalwala Mpanama. Batuyisa bubi nnyo. Myaka nga 10 okuva nkaaga mu mukaaga paka 1993 ng'Obwakabaka tebuliiwo. Bwe muyita Omwenyango ng'ebisajja ebikyolya oli mu Barracks mu ttoyi za Kabaka mu bigenda nga tebyalwala. Nera walaba engeri gye bakomekereza. Ani ati Museveni yagasembamu yakomekereza kyatufuga nga mulimu emyoyo gya Buganda egitafa. Gimyoyo ki? Bukyanga mukolimira mayiga nga tegimulumbanga. Mwe muliwo kwasaamirira. Obwakabaka ffe tubumanyi kyobola ku lukiiko lwa Beene tekuli mwavu ne Kabaka tayagala bannaku. Gende Mmengo ku lukiiko lwa Beene kuliko Basaala Nkonge ne ba Agase Kalaala kuliko omunaku. Singa Lumbuye tebamuwadde ekifo si asinga okwogera eby'Emmengo. Never shall you be used as a toilet paper. Nze siyinza vuma Katikkiro. Abasajja abali Emmengo bagagga bakiwalabe male bagagga. Abali mu kwasama bali mu mbugo bo bali mu kusabira Lubaale kiwanuka. Naye kirungi bafaayo eri Obuganda. Ani afaayo munaku afaayo ki? Bwe basinzira okulwanira Obuganda okulaba nti busigala bulungi. Kati bw'obeeranga Musiraamu tobeeranga Musiraamu asibulukira ku kkubo Namyalo gwakoze ati. Gwasibuludde. Olina kubeera Musiraamu atya? Obeera Musiraamu asobola okusibulula abalala. Kati nze siri mwana winki kyobola nti endowooza yange yanjawulo nnyo ku mmwe. Abalowooza nti Kimpugugu Kimpana Sefuliya Sentamu Kyagulanyi Robert Sentamu agenda tukulembera. Kabaka agenda kuba nga ajaguza amazaalibwa ge era tusinzira awo ne tubeera nga tumwagaliza amazaalibwa amalungi. N'emisinde gya Ssaabasajja gye giri era ne Musumba Bujingo yenyigiddemu ku gy'omulundi guno. Nalabye ttiimu ye yonna ng'agitutte Mmengo. Awo we tuli. Wali walungi tewali buzibu. Kabaka talina ttabbu. Kuba Kabaka si mwavu. Wa bonna. Ate Kabaka yawasa omukyala era mu famire engagga. Eyalabira Kabaka omukyala ali omugenzi mulwana. Famire ziri corporate. Nerengera bannanfuka abali ku social media abataanaabye bali kuli bakunama mu Baganda. Nze Kabaka simulinaako ttabu Katikkiro because they are rich. They are corporate. Nengera ssanga lyamu nengenda Maama Nnaabagereka. Very corporate woman.
family gyavamo yaba mukulu wali omukulu mukyalani just numbers za Sebugwawo very corporate mukyalani myaka 8 yalabika bulungi bwati nze Buganda sijinaako tabu ne bana abanaku abawansi bano bakimeze rumbuye Sempala Sempagama Sembatya Regico Construction Company tulina abakugu b'enjawulo tulina nga olalabe nti tulina ba architects tulina ba structural engineer tulina ba painter tulina aba electrical onatuka iwagulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe za masanyalaze tetwayise balala feke nyini n'abantu afe nga bwe tukola fa abakoze etya abakyekoledde kwegamba Regico emirimu gye tukola gono tukuba plan mwekyo ne tukola electrical ebyamasanyalaze ne tukola plumbing eby'amazzi ne tu painting ne tukola interior designing landscaping ebya compound ebyo byonna Regico Construction Company tubikola Sebo. Little Bird School Mixed Day and Boarding School isangibwa Nansana Kyebando Nsumbi bagamba nti gwe omuzadde akola ennyo ng'obudde olina butono bw'omwana wo mubakwase babere nga tebamulabirira bulungi mu by'okusoma ne mu bulamu obwa bulijjo saate era ne bakugamba nti gwe omuzadde ali ku kyeyo osobola okuba ng'obawa omwana wo paka contract yo weggwako oba paka ekiseera kyekyeyo wekitambulira oba paka w'okomawo n'olaba ku mwana wo azonga obawadde byonna ebyetaagisa okulaba ng'omwana wo bamutereka mu kifaananyi ekirungi balina emisomo egy'enjawulo nga kwotadde ne computer lessons eri omwana okuvira ddala ku muto paka ku mwana owa P7 ate ng'era nkutegeeza nti n'abantu abakulu abasobola okuba batuuka ku ssomero lino nammwe basobola okuba basomesa computer. Essomero baliyita Little Bird School liri Mixed Day and Boarding lisangibwa wano Nansana ng'odda ku Kyebando ekyalo bakiyita Nsombi. Kwega mwazibira ddala amaaso temukyalaba ani yagaziba nga nkwana omukazi ng'awagiranya n'alemu tosobola omukazi ali ku level gwensobola okukwana ebyobufuzi talina budde bwabyo she's working omuntu alina ebyokukola ng'agenda akawempe bamukubireyo emiggo kati ngo ate osula kyaddonda ate bakubire kawempe nalukola tagenda kulayira kwe bakubya alina gwagenda okuyita balayire ajja kuyita nnyina ate abadde na mulaale naye abasiru ebyomugezi omusiru yalya nga babuzaabuza kati ng'olya nga tujja kayisaamu eggaali tukawerevu ani yali anvumya ekivumo ne kinzijjako benzi osigala ogivuga kati nze omwavu anvuma naye ebimu musemba nabyo bitya mu mbeera emu oba endala kiringa okugamba nti nakuula omusajja nga yakwebakako bano abaana batandise okukozesa omanya nti kiri bwe kiti abawagira nupu eri Buganda mu mateeka g'okulwana n'oyo awangudde akubwa si kyo nawangudde akubwa osinga businzi naye ng'okoze otya kuba nnyinza okukuba ne mu mupiira nnyinza okukuba 3-2 naye naawe 2 baba bakoze batya baba bakuteebye kati Buganda ye ekyasinze okwefuula engezi by'obufuzi bya Uganda naye ate ekyasinze okukosebwa ovol n'entalo ezibadde wano zisinze kukosa Buganda naye ekyewaga tuli b'amaanyi. You have to succumb to the pressure of the government because I always tell you, if you can't fight a rapist, you come down and enjoy. Because a rapist can rape you and kill you at the same time. So kati mmuli mugobere by'ekisiru simanya gundi mwandibadde mukuwagira mu hose ne mu 7 buli omu yali wagira anti Buganda erina okumanya nti sometimes toy ezimu ziba mu nju bwebanga gavumenti ya Museveni toy gumobeere nayo giyonje sitting room eri wali dining room eri wali ne toy eriwa ekyo kyabalimu okuyiga nti we can coexist. Nze ebyobufuzi nabitegeere wali obuyinza bwembeera boto olabe ebintu nze nyinza okuwakanya gavumenti kati gwe lujja gavumenti nzo okuganda gwatagifunamu ati tuleme kwepimira ku nze naawe katukize ku Munnayuganda njogera naawe za banaku sibaliiko manya abali ku peegi yo bonna banaku omanyi nobatera kukulannama ne bamulaba pulogulamu gye mmanji okola ey'amakulu eri eyaliyo estates ebali ebyaliyo estates ebyokola nebino ebyabayimbi gy'osulo bakunamira olabye empale z'abakazi lujja tovaamu ivulu press conference lujja pulogulamu z'okola zokka ezinnyumira zaliyo estates kati yaliwo boogerega bebaziraba kati bazimba n'amayumba tebasobola kati mbukadde ayinza ofuna inspiration ozima ennyuma ng'eyahamu era bakolima bukolima ezo ssente zaffe tikisiraanibwe genda ozaawulemu naye bano be batumakinga bano tebali tebamakingangako
ate nabayimbira kyekibiri mu nange naba making olw'ensonga oli agamba nakuwagira kusimba kuba ali oli singa nali performing bulungi yandimpuliriza be bakwongera amaanyi nedda baba kasita omwongera amaanyi n'omumanyi kati bw'ozaala omwana ng'omulepinga kubanga wuwo kisoboke olabye kati bw'obanga wa making ate oyagala omumanyiire naye byo byokulabirako tebijja kujjayo mboozi nedda bizijijjayo kati lujja magezi go g'olina amatono olaba Kyagulanyi sanafuuka pulezidenti asobola buli kimu kisoboka si buli kimu ebyobufuzi si buli kimu singa ebyobufuzi byali buli kimu singa Ssemwogere yafuga Uganda emirundi egi kuba 96 yakuba Museveni akalulu fulaati gwe toga tulina byolaba byewuunyisa wano ne bibeera ngaaki bingi ngaaki mu byobufuzi byawo ebyobufuzi ekyewuunyo bye Museveni okuba nti yali choice ya buli muntu naye naafuga emyaka aga abalungi tebafumba Kawanga yawangula 72% bayimira no ku UBC ku saawa nga 2 Paulo Mwanga nanga nti addamu kyogera nti Kawanga awangudde musse Eva mbako saidi nfuba alujja neddira ndiga nze msajja omukulu nga neddira endiga etambula n'ekikira musajja wa Kabaka lujja neddira ndiga enda bakuwa ekifo wali ku nkuluzo era twagala Buganda ku map ekyo kyo tukimaze kakati njagala nze nagigyeko naye tulina tunula wali ogambe Museveni yagigyeko kandogere nawe tunula wali gamaze lujja Museveni kugamba zaako mapu zaako ndi wano ku UBC ate nekira ayinza lwata awulira bino bya kamera nga yennyini awulira kati badde saba ebya UBC tubijje mu kifaananyi kati tuloka tukulungute wano mpulapo oli omusajja w'amaanyi lujja eddira endiga ali awo ku UBC omusajja omukulu neddira enkima nakalaba eri muzu nenga jjajja ng'olyota ne kanjagula ne kadduka nenga eno enkima nnyolo nga nze ni muzzukulu waayo kale ebyo birungi their fantasies ebirungi mu culture naye bwe tudda mu byobufuzi ne economy ate mwera mubireeta first of all Kampala teri Buganda Kampala teri Buganda nnyonnyola abantu kubanga tulina kyetuyita Kampala Metropolitan Kampala wakiso mukono tobigattika anti ngambye nnyonnyola abantu Kampala teri Buganda Kampala teri Buganda gwani nze lujja weddira ki neddira ndiga ndaga ebyapa bibiri by'olina ano mu Kampala nze nganze oba ekika ky'endiga gwe mu Kampala wano si mwe mwekuba amasasi buli ne bajjayo tutabula ng'alina enkovu yenna ali yalimu ennuuma natta katali luzira olina poloti mmeka wano mu Kampala siinaawo n'emu kati olabye sooka osimbe wakati naye mu Busiro nnyinamu ngambye Kampala politically Kampala teri Buganda kubanga mulimu Abanyankole Abakyoli Abanyolo Abanubbi Abakyotala Abayindi n'abalala ate Abaganda balinamu ettaka ttono kati politically Kampala teba muki kuba tubala Abaganda abalinamu ettaka ery'ebyapa mu musala simanyi 2 ku 10 oyita wali oyita wano oli bwafuuwa omukka gudda gy'oli si kya taka and we have politics and culture kyenjagala ekyabalemesa okukulembera Obwakabaka kuba singa obwemmengo obukyalina obuyinza naye kyabalemesa okuwangaala ku buyinza bwe mwasooka obbuwa Ssekabaka Muteesa ye kasita yambalaga eggandula n'ayita mu bantu abakubba eŋŋoma n'alaba ng'ensi ekolawa kumba abasajja bali eno babala ebyobufuzi tebiringa kalica buli omu aba akwagala mu byobufuzi baba tebakwagala Museveni tetumwagala naye waali omubi atavudde waka naaza omulungi ennyuma I tell you kiringa kati lujja oyenzeeko nze before you marry nawe kati watereera era lujja tayenda awasitoterezeza gamba nze lujja siyenda lwaki omalayama siyenda ebintu byatereera nawasa omukyala gyali ewaka gyali n'abaana badde nkugamba obyobufuzi obuyinza obw'Obwakabaka bujja lwa mukwano naye Kabaka bwajja tomanya mukwano gye guva muntu owuli essanyu bwe tudda mu byobufuzi tebikola mu byobufuzi obuyinza banyaga bunyage byobufuzi tutta
tusiranya tugaggawaza mu byobufuzi omuntu bamuwa obutwa n'anywa bamuwa obutwa n'afa America abantu enonye ensi yonna yonna n'egikuba ku ttaka esigale nga y'amaanyi kati buli ajagalako ebyokulwanyisa ate mpa ebyobugagga kati mu Buganda Abaganda bakyalemedde muli omukwano singa Ssekabaka Muteesa yamanya ebyobufuzi singa nakati Buganda ekyalina abakulembeze beereta muki naye mwe mwasigala Katijjo nti era ojja genda okulaba ne Lule bwe yajja bamusanyukira nga bw'obasanyukira Kabaka Lule waffe twagala Lule oba tukola ki Museveni tewaliwo olunaku bantu bwe baali bamwagadde nnyo era Museveni is never anybody's choice Museveni yerabira era yagamba tewali yannyambako naye nga Abaganda bamuyamba batya nabo baali beeyamba kati kankugambe bwe tuba tulina gye tulaga lujja emmotoka neetubira naye nga emmotoka yange naye nga mwenna mugirimu ne tuvaamu tugisindika eve mu ntubiro muba muyamba fenna tuba tweyamba kati eyo statement enyiiza nnyo Museveni okugamba nti Obwakabaka singa tebwaliwo teyandiwambye nga bwakola omulimu gw'amaanyi naye yakola gw'amaanyi teyabuzaawo nawo bwali bwagala kudda singa bwali kwebuli twandigambye nti bwamuyamba kati ye munnabyabufuzi omutuufu amanya wakwetaagira n'akuleeta obala singa oleeta entitlement ennene ng'ate afuna wakussa kati Museveni okumanya w'amaanyi ye nakkiriza buddewo abiisane nabo alyoka abukuwa omuguwa bwetuge so ali mu kubiisana nabo era ayagala bwetuge era bwetugadda tewali politician ayagala Bwakabaka taliiyo no one wants to share power wali kye bayita kalyolyoomi ng'enkoko ebiikira okumpi n'embwa so kyekigenderero that's politics kitegeeza kankubuuze lwaki Museveni tasobola kukkiriza Obote kudda kuziikibwa wano oba Amin nti n'omulambo gw'Obote gusinga Museveni obuganzi n'omulambo gwa Amin gusinga Museveni ki Amin aba kudda mu Uganda ani kyankala nnyo okumala omwaka omulambo gwe just agukomyewo ng'olukyo ekitwa kyankanya nga oli yafudde ate abantu baali baagala nnyo Amin ye mukulembeze akyasinza okusanyukirwa mu Uganda ng'oggyeko Lule Amin bamwagala nnyo ng'ajja yatandika kukyankala na myaka nga gigenda mu maaso bino ebisembyeyo bye bamwogerako kati so Museveni yasooka emyaka egyasooka n'alwana ne Buganda agenda okulaba tekimugasa kwe kugifunira Abacuba eriko Abacuba kati ate Mayiga wa nnyoko yamusindikayo tola nti posti za gavumenti CBS yesooka ziteekayo ne BBS naye oli muwani owankulenta azandize kubuli amazima mu ndagaano ze twakola temunchekera nange sikola ki ne bagoba Kimpugu gwe Mmengo kyovola bakayomba buli kaseera Mayiga be bavuma Mayiga wa Bobi Wine kuba yabagoba Mmengo CBS and BBS they are commercial radio stations and media houses ozovumiddeko gavumenti ogenza owangudde obwemupi Namboozi yali akutte billion n'agizze Mmengo bukyangavu kubanga Mmengo yemuwadde ki yamuwa platform bannabyafuzi bangi naye ate bannabyafuzi nga bamanyi bo bagenda mu loogi ne baleka tawula embisi kasita baasasudde kati bano Mayiga waffe tubeerewo nange mbeerewo kyovola abayazze nga mutandisa ojjonkera ebya maapu n'agaba ne muli basiru oyinza otogaba amasengere tegali Mmengo nga weegali kyovola bannabyabufuzi bamulwana yabagoba Mmengo n'asembeza babujingo n'asembeza babujingo kati Buganda Museveni wagiteegedde n'agisindikamu Bakyagulanyi bagivume bagikobe lindako asindika Kyagulanyi asindika Katikkiro bonna abasindika kubanga mupiira tulinamu department waliwo defense waliwo midfield waliwo wing n'olugoba oluteebi singa bakuwa red card yemu lwomanya nti omuntu oyo omu n'abantu badde adayimidde buyimiriza adde wa mugaso kakati Museveni yakuba Buganda indirect takyagirwanyisanga edda n'ebyapa agibiddiza ne CBS license n'agigiwa n'abawa n'omuguwa naye ng'agirwana kati tewali politician agala Bwakabaka era Museveni yabuleka buseebengerere bwokka nga tewali amunenya olwo muhoozi alyoka akulembera eggwanga lino nga tewali amukuba ku mukono nakyo kyogedde kubanga waliwo n'abantu babuliidinze mu gavumenti nga balabika ng'Abaganda naye nga Abanyarwanda ng'enkya bajja okubeera Mmengo nga bali kumpi ne Ssemakookiro
ng'Abanyarwanda kati oyinza okugoba wamma Sibalama oyinza okugoba Gundi Bisekezi oyinza omugoba abantu wonna oyinza omugoba Buganda Ssenyonyi naye Muganda ng'ogoba waki kati njajja musanga Mmengo nga yali ku nkiiko yakola ki anti Buganda ekuŋŋaanizo tukuŋŋaanya bonna tuwukaaminga nedda Buganda is a capital nankubadde mwagala oba temwagala people must come is a capital of Uganda ekyokubiri Abaganda si ba mutima mulungi but they don't care ati kyekirungi kyabwe Abaganda ba mutima mulungi sobola kugumiikiriza kwogera ku Baganda I know ate nze kati nze ndi mulundi ate nga gwe Omuganda gw'oyogera ebyo kati nanyiza bajjajjawo bataano lwomwa njagala bavuga Benz Mercedes saagala nga bali ffene be yakuba naye kati tuveeyo kakati nkugamba nkusojjolera nti Museveni mugezi yaleeta Kyagulanyi Center mu Kimpugugu amukubire bannabyabufuzi na institution yali emuyimiriddeko era Kyagulanyi w'amaanyi mu mbeera nti ajja mu mayindi z'abasiru kyova olaba abavubuka bamugoberera era tasaasaanya mu campaign kubanga teyeetaagisa kuwa muntu ssente kumuvumira muntu mu mbeera eyo obusiraamu bwalugendera budda obukatuliki bwalugenderamu obwakabaka baabuyisaamu dda eggaali n'abannupu bennyini bayiridamanyi baabavuma dda naye n'ojja omanyira ebintu nti bikyukamu Museveni yaali wali nga protest vote terese muntu waggulu protest vote yeetya ogenda giraba wano wetulaga kasita omanya nti waliwo omusiyazi n'asuula peni togikutama gironda protest vote ebyo bya kisiru leero egenda kyusa ebintu biringa omukazi agenda nja kulabako ne najja nga yeeshevinze ojja wulira ekinabeera ambagambe ebyo byonna ekisooka Museveni ali mu kubala ki ekinadda mu Uganda lwaki ntudde wendi siri bulungi abantu bajjaga tudde bubi ndi mulwaddemukko kakati Museveni ali mu kulowooza emyaka 4 mu maaso naye lujja tebannalowooza nti Kabaka Mutebi mu myaka 10 tagenda kubeerawo ba 15 tebannakirowoozaako era bw'okyogera ose Kabaka byebintu byammwe okuva edda byovumye Kabaka ovodde Obuganda obudde buno Abaganda bandibadde bateekateeka gavumenti ya Semakookiro bwenaakoleki tewali bo bakyali kuwono ate ne baamuvuma ku ttaka lya Bobi Wine ekyokubiri bw'ovuma Katikkiro Kabaka gwalonda oba ovumye Kabaka lujja wali otandiseko okubaga how the government of Semakookiro is going to happen ye Museveni yagirowooleza dda bw'abanga Kabaka agenda kuweza emyaka 7 kitegeeza omuntu kasita aweza emyaka 7 aba ali mu retirement oba aba asemberedde okukola ki okufa kyovola nti muzeeyi Museveni Salimu Salema Amakadaaga Jjajja Sekandi Kabaka abantu bonna bwe batyo they are retiring or they are dying katandiko pulaninga naye tekikola ku muntu wa bulijjo kunono kikola eno anti wulira anti kati we buzibu bwa mwobwo kubajjuka Kabaka naye tuba tumuselebratinga giba myaka gya buto anti ebyo culture sipo ebyo that's culture era kitiibwa kyengaki bwe tudda mu politics bikyukamu kati lwaki tutabike politics mu nnono ati kati ba Bobi Wine si Baganda temuleesa Abaganda banamboze baavaawa Segona baavaawa mambo bado yaliwa Kasozi Kaddu Mukasa kasibanga omanye tubabanja abo tubabanja kuuma Namulondo kyokka ekyo Museveni yakuuma Namulondo yekka esasi bwe livuga omuddukira wa namboze esasi bwe livuga taddukira mu mabira ne yeekweka ebintu byammwe ebyo anti nkugamba Museveni yapulaninga dde entebe ya Muhoozi bwenaafaanana Abaganda tebannapulaninga wadde n'aka Semakookiro agenda fuga nani agenda fuga nti kale leero singa baga nti Kabaka avudde mulamu bwensi leero kyekiddako tonnakirowoozaako gwe Kabaka olabanga anaawangala emyaka ebi ng'enfudu zaawa anazo tezikyaliwo era ajja kuwangaala kati mu mbeera eyo Kabaka awangaale mu mbeera anti nkugamba abasajja nga Guardiola batunda Ronaldinho ng'amanyi nti aleese bulidi y'abaana abato nga Iniesta ne ba Messi era twanyiiga ng'atunze baddeko ne tugamba agoba abaddugavu kituufu wabula Ronaldinho yayingiranga mu nkambi nga bukya nga yasuze mu bbaala ate nga Ronaldinho munene nnyo okusinga Guardiola Guardiola n'aleetayo abaana abamukkiririzaamu ate baasinga amagezi be ba Iniesta Xavi ba Pique
bani aba Pedro Webatu ba Messi n'abaleeta n'atunda Ronaldo fenga tumanyi Ronaldo omunene kumbe tata kyamulaba mu future ya Buganda eri mwani Semakookiro tewali yamulowoozezaako government ya Museveni abagana temwandigivumye nnyo kubanga enkya mujja kugyetaaga ate naye beetaaga government yesinga okwetaaga abantu naye n'abantu beetaaga government buli omu yeetaaga ki kati ne government bayo kyogigamba eri bano abantu abalina obusungu kuba ekireeteyo byonna busungu n'Abamerika balina obusungu tewali gye butali sebo wanika omukono beekyogamba government yakuno government ya Museveni njagala ojjatulira leero nga ndi wano ku UBC tukooye Museveni twagalayo weeri oba kaguta baawukana banjawulo batya ane tibahabula nakwatamu awo tujja kwogerawo olunaku lujja balulala kati njagala tukoone ku nsonga ezimu nga we ziri Nalukoola amaze n'alayira Nalukoola waffe amaze n'akola ki n'alayira mu mbeera nga NRM egamba nti egenda mu ki omusango avuddeyo bwavuddeyo nti kati baluvuddeko NRM bweto bwekola nabagamba wegendereze nnyo tugeze wano ku mbaga babagamba genda omunoonye watudde genda omunoonye omugole yeekweka muki mu bantu nojjanga omunoonya kati oba wasiza nambooze oyinza opapa n'olonda misaaki ne mujja babiri baga oli musiyazi olwokuba bafaanagana ati misaaki ekyenjawulo aba ayambadde z'abasajja anti olaba emitwe kazikiza ate bamukweka wali ttaala oli musiru otyo Nalukoola okumunyenyanyenyamu awo baadde bamuzza ku saidi ya Muhoozi wakati Muhoozi ye pulezidenti aliwo mbitiibwa yatufuga era buli alya kyovola waliwo abaka abatakyatya kuyisa mu Kyagulanyi gaali badda ku saidi ya Muhoozi bamanyi nti akalulu kaliisa kiwadde bajja kababbira gavumenti ebba akalulu obadde tokimanyi nti akalulu katabuse kati tekakyabbika akabbibwa walaba pressure electoral commission gye yaliko mukeeka tewaliwo pressure abasajja nga sekretary general agamba teri kwebaka ebyobufuzi obiraba kulinga ggula malaaya kasita malaaya amanya nti wamusasudde atandika okukaaba olowooze nti anyumirwa ne bwoba munafu nebo batataki nyabo lujja onzita naye nga lujja talina kyamukolako because you paid business kutambula Bobi Wine asuza Museveni nga tiye amaisagala onyoome ku kyennalabye Kawempe kiki walabye eki nalabye kanaawe olaba lwaki siraba gwabeera mbivulu byabayisi maya aliye ne sikini yakubye gundi olaba naye mmala nengoberera ate wali byolaba pressure gye bataddewo pressure ya Museveni emuli ku UPC na Busiraamu Obusiraamu bulina forces nnene ku ground mu region ne ku world gundi ekirala UPC abantu Obote omulambo gw'Obote gukyawunya mu Uganda n'ogwamina ate bonna baali baawa ne kweno generation Museveni nakati akyatya Obote era kyobola abakuba nnyo bw'ayimirira okwogera kubanga there were two politicians. One was not a politician, he was a populist, but yali agala ensi. Museveni tagala nsi. Ye munnabyabufuzi amanyi business. So omusajja alayidde Nalukoola. Nze siyogera Nalukoola MP, nze siri ku level ya MP we Kawempe kati genda wano kuona omuvubuka ono omusiru. Alex Luswa ayagala kuddayo. Alex Luswa kyeyandibadde akola yandibadde nga Sejjirinya yakafa. Yandibadde akola speech egamba nti ngenda kutambulira mbigere bya mukama wange nga nsookera we yasookera. Batya Sejjirinya yasooka ku baani? Kansala. Kati oyo bwe yandibadde ng'atambula n'ono yeesimbye ku Nuupu gwe wadde kaadi ng'atambula naye ng'abaga bannange y'ono gwe baalonze okudda mu kifo kyani kya mukama wange nange kiri ekyange nkirinze kuba mukama wange yakinnaamira ekya MP ekya kansala naye nga mu kalulu akanoonyezaako ono yeesimbyewo ku ki ng'abalala we bazze bakola kyandiyambyeko Lwembalusi okujja ng'akula n'okuyita mu prosesi y'obulamu nga bwekola ki wetambula. Oyinayo mwana omuwala? Muyina. Wa myaka emeka? Akyali mu myezi. Singa osanga ameze amabeere. Ekyo kiba kirala.
kati ono yameza amabeere ku myezi egi. Ku myezi n'amera amabeere. You cannot rub your shoulders with Bobi Wine, Museveni, Nambi, Jati, police, social media, family y'omugenzi, omulambo gw'omugenzi ku myaka 27. Nga yegwe Alex Luswa. Ate ng'osiramu oba wezi tasiramukangako n'embizi zimunoonya mutwala mu ICC. Musajja asiramuka. Tasiramuka ye Muhammad. Ayi ebyo bina byakisuzo nansobi kwewagika nabyewanga ng'akaliga akalira mu nte. Naye nga okudda kwe kati olwaleero baamukubye. Ye mukalu baamukubye. Nebyo byakangaza okudda kukubwa kwakubiri. Kyokka ate n'afiirwa ekifo ky'obwa kansala kyeyandibadde awuuta obuki obuva. So omusajja katumusabire mukuddayo. Naye nategeddeko ne mutabani wa chairman Nyanzi naye kadi tebagimuwa kubwa Giroud. Mbu yayiseewo naye independent. Nebataniko muvuma mbu n'olwaki yagenda wakyagula nze Kyagulanyi bannange baganda bange. Omulembe gwa Toyeze wabweru gwaggwako. Eyo kikamo kyasima kamo kyasima mageresi manya biki. Nengo kiza nti wakyali abantu ba wansi. Anti abantu ba wansi bali mu nnimiro kati tebali ku social media. Mu ba wansi nawe naale mu mwali. Ku mulembe gwa .com. Nabe naale mu ebali. Kati osanga omuvubuka ngoyo ng'avuma abantu mu muntu wa wansi nenga alina smartphone ya million ezi. Just impisa ze. Kitemeteme. Anti bino biringa bagamba omuzungu yagamba akantu bwe kajja atoka siba piu omuzungu yagamba mutoweka tewesiba kufuwa alya apple. Kati lujja naawe yakedde okulya ekipooli n'olirako amagi n'ojja n'olya akatoko k'ebyina naawe n'olugamba omuzungu yagamba teweeziyiza. Waliwo engero ezimu zitakolawa. Mbuto taataaganya mulabewo ng'akola ensobi. Ayinza okuba ensobi gy'ali mu kukola yakwokyanju naawe mwoli. Mu stopping nga tannagyoja ng'ojja kukola. You know, there are some proverbs people make nga tezikola. Oyo omwana Oro jagenda okulaba Nupu ekendedde amaanyi. Makerere si yawangudde. Mubu si yawangudde. Yawangudde Kyambogowa yokka. Pasi kata otubala nti ne Makerere si yawangudde. Ate si yawangudde. Kuba mwana ba mu makadi waliwo wa Nupu go bajiwa. Si yebe wangudde mpozi. Abate wangudde. Ngo mutabali wo yalidde akalu. Abate wangudde. Wadde twamuwa kadi. Abate wangudde. Nenga Center mu family katutandise giraba nti mu byobufuzi mweri mu leadership mweri naawe nedda n'omwana gwe bazadde wano iggulo wano najja mu ntebe kati kiri bwe kiti waliwo mbu akasajja kaali mu ngundi zinunula mbu batte enjovu akasajja ne kajja kakwata omuggo ng'enjovu ofudde ne kakoona ku mukira nkaga omukira nga kukaluba ya ne bakabuuza olwo yagisse okwekubya ekifaananyi n'empologoma enfu tobeera muzira. Empologoma enfu yeeriwo be bannayuganda Museveni yabateekateeka n'abajja ku Kawanga n'abaleeta mu Besigye n'abatamya ebyobufuzi. Kati Bobi Wine agenza okujja nga abantu abalonzi bakooye ebyobufuzi. Bw'ofuluma wano maya ludda watoddamu kuwulira Nupu abantu bali ku mirimu gyabwe. Ne mu Kampala wano ku social media abantu bakambwe. Naye buli omu ali ku board, oli ali ku chapati, oli ate bali omu ali ne bw'afunayo akadde nga jesimu ng'akuvuma akabina ng'agizza mu nsawo ng'akola emirimu gye. Naye manyi nti obudde buno bwe bwogera. Byonna byoyogera wano mugenda kutya ku makya. Bwe butaakye. Temulimu ebyana bye bagamba ku parade n'ekyana gw'ensejja kukuba nga n'olwali kivuga Benz Mercedes. Bali abaana bangi. Nga bo mwamukolimira, Ned Master n'amukolimira, ne muga nti oyo omwana walaayi talina kyaliba mu nsi eno. Nze sisobola kugobera Kyagulanyi mu kuba ensi bwe naakyuka bwe takyuka. Naye otunulayokko. Kyeki kyentunuulira. Yo ensi yatondolwa kukyuka. Kati nze anti kati kiri bwe kiti. Bwe takyuka mbu gavumenti ejja kutta. Gavumenti okunzitamba wa bbeeyi kuba essasi lya bbeeyi okusinga jjajjaawo yatoomerwa akagaali ng'ava okunywa omwenge. Mbu maama w'embwa yamuluma egudde eddala nga muva mu nnimiro mudaanako kuboggola ng'embwa n'afa.
emirambo gyawukana. Nina akantu kenzijukidde wano ng'oyogera. President Museveni ng'ayita ku kkubo olwaleero. Oba abantu bamulaba lwampaka oba abantu banyuma bunyumizi kumulaba byawukanamu n'oli gwe batalaba ng'ayitawo. Eriyo n'abamuwa jjambo. Nze bantu bamwagala. Nekyo kize bambeera nti kate kyali atambula ng'ayitawo. Abantu bamwagala kuba naye wantudde wano namwe mwagala Museveni. So abantu tebalina permanent enemy. Olaba nze abantu abanjagala bangi igwe nnyo wali emabega oba kati n'olwaleero wakyali abakwagala nga bali abo abantu duli tebanjagalanga just ng'okyayambala jazigundi ebyambalo bya Nuupu baate bakwagala. Olaba abakazi b'oku mizigo beenyumiza ebintu. Nze ennaku z'omwezi bezingenda mu nsonga ne zinnuma nnyo. Nze omwami wange bw'aba amala akola bw'ati kasita bafuna obutakkaanya nga babyerangira. Era okola ekintu n'omuntu ng'omanyi mukwano gwo bw'omufuna obutakkaanya gala kiwa bavuma n'abantu olina nampisa naye nga mwabavuma aba abantu bamanyi nti King Saha waali agenda kufa ne bawaana muki agenda kufa atya kati obwo obulamu King Saha bwalimu bwegombesa yaliko kati ati okubaako enfaanana kye ekitiibwa kyonna kikugamba Samona bw'agamba endabika kyeki tolaba nk'omugagga alina ssente empya n'enkadde naye nga enfaanana ye omwavu amusinga. Mwani bamenyere 5 gye bali bamenyere 5 sijja kwogera ku bantu kirumira bitatuule aga sekalala kyogamba hamuriyo omuvubuka musinga obuwanvu gyali naawe musinga naye sente zalina nzina kankugambe King Saha akuba ennyimba ezi teyaddamu kuyimba kati ali ku lusuusuuto lw'abantu kati akoleyo ensobi emu bamuvume buli kivuba bamuvume obutanaaba bamuvume okuwasa muwala wa Sale okakase ndi bamulaba nti byakola byaki yakuba gundeeze n'akuba mulirwana n'akuba bantu baffe n'ebiseera ebyo taddangamu kuyimba. Akamwanyi katambudde n'ebibanda katuuse ati akamwanyi n'ebibanda katuuse akamwanyi kalinga omukazi ayambadde enkunamyo ne bwaba mubi buli muntu atunula kukundi paka wansi. Omanye ebitundu by'ekyama birina ekitiibwa bisobola okutta attention era oteeka wali ababuulira enjiri. Yesu n'ayimirira awo ng'abuulira enjiri Sitaani n'ateeka wali abalala abeegadanga. Yesu tafuna muntu n'ogu. Siibula tugende mu restaurant ompe emmere enjala nga still nagenda liri paza n'amalako ne Saha Kenzo yasindika liri pazo kalitala ajja dumalako ate bonna bannamasaka. Kenzo King Saha kyalina okwewala kulwana bannamasaka kuba twamulema. Nze namulema yangamba okunkuba ne King Saha yagamba okunkuba ngenda fuira mbuliri tuza kuneewerera ate yatuswaza nnyo abavuzi ba Benz mvuga nti oba otya abavuga Benz logamba kuba omuntu Saha naye avuga zi Benz Mercedes nali kiregezereza sizize tewali muntu atuuka ku level evuga emweru n'agamba okuba omuntu nja kusanga nkusambe iyo level tuba twagibuuka lujjo kyewerera omuntu ona n'omukazi kati ngo tusanga lujjo okuba omukazi empi tisobola ekyokubiri nze namulema liri pazo yamulema ne Kenzo yamulema kati liri pazo Kenzo yamusindika ye tasobola lutalo. Kenzo munene nnyo okusinga abayimbi be Uganda bonna bakamiliyoni bonna anti Kenzo factors ezimufuula omuyimbi ow'amaanyi nnyingi nti ne ba Good Life tebaatuuka ku level yaabwe. Ekisooka Kenzo smart wire tudde ku sexual life ye takwana nk'omukazi kifuufu akwana baliko bw'oba tonyirira olina okubaako kyoli. Kenzo smart wire. Ekyokubiri Kenzo si ye muntu ayagalwa ennyo okuwaanirizibwa ekyayono n'abayimbi baano kubeera mbubbaala gye babawaanira ne Makinde. Kenzo si muyimbi w'e Makindye muyimbi wa Africa bagundi abo ne ba radio babeererawo beebulandinga nga balwanira mbubbaala beekubakuba ebikonde n'ebintuntu okunywa amayirungi n'ebirala. Kenzo nakyakozesa. Kenzo yayimbye Panama, Yugoslavia, Chechnya, Maruta, Lakuzembago, Itale yonna ayimbyewo. Aleese Beat Award aba asinga Bebekulu, Bobi Wine, Chameleone na buli muntu yenna. Kati level kwali tenza kulwana King Saha atanaabye. Gwe just nawe n'olutalo oluyigira n'oluyingiramu olw'ensonga zo ku Saha. King Saha yangamba ajja kunkuba ne neewuunya gye yajja amaanyi agankuba. Anti by'oyogera alinako obuyinza by'oyogera bijja nedda agenda akuba ennyina nga mmanyira atya
nze bammanyira bwetu banagobe fujjo lya Kyagulanyi bo principal ayogedde naye Buganda kamba kakase ngenda kubalwani gwolwanirira ani nyabula nga bwofaanana naawe bo principal ayogedde namwe omusajja mulaba omununuzi afaanana atyo ensi ebulidinga kati no waliwo abasiru abalabye embunu yabadde yasanze embogo nga ziri ku byazo n'obwana bwazo oba zaalabye amyusa amaaso ne zimutya azimanyingo ne ziyimirabo n'aziyimbira ebyana bya nubu ne bigamba naba n'ensolo ziyimiriramu n'omuntu nga yakuwaanye omuganda nga yakuwaanye ofuwa n'ofuwa n'agadde yanziza naye kati abaana bayize okukyawamu omanyi nti Hildaman tebannamuddiramu baagaana nti kati Hildaman teyamanya kitiibwa kyalina yayagala abiisane ne ba foot soldier bw'ofuuka MP level ye baya MP nze kyovula nze kati ayomba n'abayeekolera kasita ava mu kuyomba nga mukolera video nze Umaru Kisekka yaddamu n'amutuuzaako akazitaawo nga yakalaga kati nze Umaru Kisekka antuuzaako atya akazito oyo abulwa n'ekyokulya waliwo omuntu agende South Africa ng'agenze kugaggawala penge nze najja mu kibuga nsome penge aŋŋambe senga asidi omumanyi ayogera nga nanaagira lukazi lukadde lukanyala jjajja lulimbuliri luwo olugambo alya gundi nasooka yekkamamu awo yalaba tekimumalira nga feesi ejja muswaza n'ateekamu mu luddole kubanga mukazi mukulu nga nti nakedde mpuliza lumbuye ayogera gyendi naye balina eddoboozi babuliraani weewalanga nnyo okukola following y'abantu 5,000 nga bonna banaku banno nze anjagala sajja kugoberera bya kisiru mu Kampala wa ate ndi musajja mulokole nja kugenda mu ggulu era am covered by the blood of Jesus because Revelation chapter 12 gives me assurance that we win the devil by the blood of Yeshua and the power of our testimony. Kati penge ayogedde. How could penge become a god to me? Mbu yaje yamanya abantu be bakanganako, yamanya abalina sirimu, yamanya abanaku. Mbu kakensa ndugwa yayogedde. Kakensa ngamba ki? Bayogedde nze lujja nkuwuliriza kuba okeera kukola oli muvubuka gwendabye okuvanga nojja nguyita mitendera gyo mukama alina waakutuusize lwe nawe okola ki woolaga lujja mukama alina gyakugina kulabako ng'okyanywa segereeti sinywanga ku sigala simunywangako nze lujja sinywanga ku sigala sonya sportsman mpozi nafaanako abanywa sonya sportsman simunywangako oba mukozi mulala yali sportsman supermatch simunywangako so njagala ensonga ya Hildaman tamanyi kyali namulabe ng'anyiize kati Bale Francis yakusomesaako kozi wasomera ku mukaati ntano okunta mwali kumuteesa wano mumuliye ku Jimmy Sekasi Institute of Catering kakati Bale Francis yatugamba toyina kyosobola kukola nga gwe omunyize ekimunyiiza tezo omuntu akunyiiza aba akusinga amagezi obanga mwenkana ebinyiza Hildaman bafuntu soja bwabaddamu bamuddamu towanga audience manyi balinga bano abatunda ebintu mu paaka so omutunuulira botalooza onaagula ng'ajja tomutunuulira mbu yavudde kati mu ky'obuntu bulamu ne bw'anaakunama n'atulaga akawondoliro bajja muvuma kasita abo abaana olaga nti mwenkana nze faani tannenkana namussaamu ekitiibwa oba wanupa oba kiba bonna bandaba naye toli ku leva emu nange ne mama Amelia yazeeyo ku ground ate era bagenda bakuba wadde Amelia ate Museveni ayinza omukuba nga takyamwetaaga ekyo nakyo kiraba nazzaayo Hildaman kubanga Museveni bakkaada bonna abayinza okukweshoninga amaanyi ga Muhoozi Museveni abakubye Museveni asobola okufiisa Amelia n'akomyawo Hildaman ati kati Museveni ate Hildaman wanuuko Kadaaga Sekandi Senninde Muyingo Nsereko Museveni takyabeetaaga yeetaaga Paulo Nsubuga yeetaaga amalalo ga Seggirinya yeetaaga Kasiwe Bashiru yeetaaga Hildaman yeetaaga Kimpugugu Kimpana Senta Musefuliya Bobi Wine yeetaaga nnyo muwadanku nnyingi okusinga bali kubanga bano baavu ba Paulo Nsubuga balina amabanja mu bbanka
kati abeetaaga kubanga kyana abagamba kibakola ki Ssenyonyi abadde ku NTV nga bava wali mu NTV nabagenda bali oliyo gajalya okozi ayo fenna gye tuliyidde ebbanga omuntu nova mu Serena kozi bayitayo wa eri waswadde Winton yeyo soka nokka wansi olinya ne kalift kakussa wansi ne muli ata pasima ne yabamala kwanga eyo gajalya ada afuna emitwalo 8 yakayingira parliament bamwadde obwalo opumbo yagala Museveni aveeko kati segirinya order kijjo omwana agigaana Museveni takyetaaga bakatuntu they are now established men they have money kati yetaaga banku nyingi of which nabo bakyazibuwadde bakyazibuwadde batya bakyali ku mulamu ng'okera ku macyango oli ndi muwadanku nyingi bayisima yayogeza ekirimi kikyali kizibu yakayogera ki ye yayogedde kati ani Kayemba waffe Kayemba Solo mbuteetaga Museveni nga bamukubye n'omukuba bamukubye ne Walukaga bamukuba n'omukono gwawona yajjaawo obusajja baali baagala kunzita nenga abanna nenga guliko ekiseminti kiriwe nenga ye Lukwago bamunyiga enso naye ate mbuta afunyisa banna abasajja bano bakoze besi bamukuba tiagasi myaka aga nena kati akyalaba ayita bamukubye okune kugira kuti kwakyamye mwana bamukubye abasiru nyoko yakusindika kola ngoli kawempe bana bakubye okugulu kati ne Bashiri obutwa bwagize bwazeemu mbelwadde anti mabega ko anti Bashiri agenda kudda nakola ko naye mabega eri nangamba ku kyobutwa naye saawe eno bwattuse nebo bamanya nti gavumenti ebawo obutwa lwaki tebeefumbira abasajja bakutega akatu bwembanga gavumenti empa obutwa ngenda nze kenyini Masaka mu lusuku mu ntemere eri nenteeka mu butu nenjja nendiwaata nendikola ki anti akatote kayita ku mmere yokka kayitawa bingi naye gavumenti webawo obutwa ate nga bakyesimbawo nga bakyesimbawo balinga abakazi musawo sidda nkomye kwono era ola akomyewo Lugende ngule emmere njala nnuma wamma tubatadde kulya ffe babale kubanga mugoberera